abantu bambadde bubi nnyo nga bw'okiwulira. Oluvannyuma lwa vidiyo ezayitaayita zewayisa twasooka interview okukola interview abantu bajja bangi bannange kye nali sisuubira bajja bangi nakati bangi ensonga lwaki mbadde mbuzeemukko abantu balina ebizibu soda abantu omuntu akunnyonnyola ekizibu soda n'okaba n'amaziga abantu balina ebizibu naye kakati ekiriwo mbadde mbuzeemuko mbadde sikyakwata nga ndi bize ekiriwo nyatudde ne ttiimu yange ne tukifunira solution. Export TV to the world. Nkwanirizaako gwe wenna muganda wange tulaba buli lunaku oli ku Export TV, tuli ku YouTube, Facebook gye tuli, TikTok gye tuli, buli wamu buli app gwe gyolowooza nti ogyagala nnyo ogenda kutunoonyaako. Nina mikwano gyange abatera okukola ensobi ekigambo expo ne muteekako e n'okola expo nedda bagenda kukuleetera birala naye lwakuba ennaku zino bw'okisaaki nga bakuleetera ffe kitegeeza obuwagizi bwemutuwadde tugenda neeyo nayo tugiwamba naye ng'ekituufu kiri Expo TV ojja kuba otulina bulungi nnyo. Nze omwana soda munywanyi Abe yakwata kamera embeera ne zikutuukako malidaadi sana nga sinakwanjulira bigenda nnyo maaso ngenda saba mukwano gwange ali beetonza asooka atubuuzeeko bubuuza then nkunnyonnyole awo tusimbule. Subscribe nga no we tuzze wenkuleetedde olunaku olwaleero njagala owulirize nnyo ate osharinge ne munno kamuwe saagadde asuwa information yeno. Nyawe wanjisebo ngambe good morning, good afternoon, good evening. Kyoyagala oli oti kyendi taata gwoli otya obadde ombuzeeko Saara? Beerayo mbadde busy jimpuuba sooka ombuulize kuba kulaba batandisa nti abantu sooka ombuulize kuba tulaba abatulaba musibe mutya bassebo ne bannyabo yeebale Mukama abakuumye tuusa akaseera kano yenze Saara wammwe ali beetonza. Okay, basebo ne banyabo omukulu kamaze otubuuzaako sigenda biddamu bagamba omulamu tasamirirwa ate n'aluddamu tatera luwoomya. Onako olwaleero story eno tugishootingidde ku kifo bakiyita Ubuntu Hotel esangibwa Lugala. Bw'oba ova mu kasenta k'e Lugala ng'oyambuka ku mukono gwo ogwa kkono weeri kifo kirabika bulungi, balina hotel w'osobola okugenda n'osula n'ofuna ebyokulya eby'omulembe ebyalagirwa. Kati nammwe abaagala okukyamula ku bwongo kudigidamu balina wing eno eya garden nebba awali ebyokunywa ebirungi ennyo ate nga ne omuwendo gwego ogujja mu nsawo yo. So osobola bakubirako ku namba zaabwe ziri wansi awo n'obookinga nga tonnajja mu ggwanga Uganda n'ogenda otuuka nga waliwo luumu mw'osobola osula ate nga luumu eyo n'ebyokulya birungi nnyo okuzaama. Bagiyita Ubuntu, bakubireko customer care nnungi, ebyokulya birungi, ekifo kigazi. Oyagala kukola party, graduation party zonna ze mukola ze mumanyi babookinge ku bisale ebirungi ate nga ne security nnungi. Bwe nva kuba Ubuntu ngenda kujjukiza mikwano gyaffe anti okusoma kwazeemu. Tulina aba Cambridge Junior School basangibwa mu Matugga Kito kumpi nnyo n'ekibuga Kampala. Twalayo omwana abangulwe, omwana asome ku ssente ezijja mu nsawo yo ate ng'omwana bamukwata bulungi kuba balina care y'amaanyi bazadde. Omwana bw'omutwala ku ssomero n'agamba totwala mwana ku ssomero ng'omwana anoba awaka. Ennaku zo batwala abaana ku ssomero olweyo, ekitiiyo, enkumbi, ebbaafu, omufaliso. Omwana agenda ku ssomero ng'agenda otandikawo amaka. Ebyo Cambridge yabigaanye. Oyo transport mbw ate jaamu olweyo teruyita mu jaamu wakati. Cambridge yabiminimizinze. Omwana kasootukayo akasente ne mukkaanya byonna byakozesa byonna abisanga ku ssomero. Ate n'omwana osobola omumonitalinga. Okitegedde ate naffe aba Expo twesitula tugenda tulambula ku baana baffe bannyinaffe abali ebweru w'eggwanga be mwatwalayo ne tulaba engeri gye basomamu. Ko curricular activities balungi nnyo, abaana abayigiriza okuyimba, kuwuga, kuzannya akapiira n'ebirala nkuyanja. Abeeru Shaddai b'ensembyayo Money Service International batambuza akasimbi oketoloza ensi eno yonna bakubireko amakanda amakulu gali South Africa balina office wano e Kampala. Bw'ogenda ginzijukiza njerabira nnyo nenga mukulu Luminsa tukulamusizaako nnyo yatambuza sente ate abali South Africa mugenda ne mubeero ne mugamba soda emmere ye Uganda amanyi bangamba
nti ne waba lumonde we Uganda awooma nnyo n'emikwano gyange abali e London bw'ave South Africa tawooma naye emmere eri ye Uganda ewooma. So mwabagala okulya ku mmere yaffe eri loko ng'evudde mu Uganda mwekwate El Shaddai balina restaurant balina saloon omuntu akusiba enviiri ng'olulimi lwanyumya olutegeera si kutuula nga kibumba oli alunyumya luzulu oli mu lusoga ye muna ndikwenda kunsiba penso ng'watoli ali mu luzulu ali so El Shaddai bakubireko embeera etambule bulungi. Sara ndi gy'oli mukwano. Yes sebo. Soko bategeeze kikyobaddeko emabega kubanga kunoonyeza Sara n'ombula. Okusinza gamazima amatuufu mbadde busy. Abantu bambadde bubi nnyo nga bw'okiwulira. Oluvannyuma lwa vidiyo ezayitaayita zewayisa twasooka interview twasooka okukola interview abantu bajja bangi bannange kye nali sisuubira bajja bangi nakati bangi ensonga lwaki mbadde mbuzeemukko. Wamma ate nno kyo bw'okyogera oba obunnyambyeko kilalifayinga ku mpewo waliwo abatera okuba ne bagamba soda ffe ennamba gye mwatuwa bwe tumukubira takwata WhatsApp tatuddamu. Amazima matuufu bangi ate nga ndi omu badde muntu omu nga bangi oba okyayogera n'ono ono nakuba ono ayagala kulaba ono naku WhatsApp ono bannange ng'obikwasaganya kwagamba naye bakuyinze banyize ne bampitirirako yesebo esimu ng'olusi kanyiga nesooka nempumulamu bakuganya okwebakako maama nnyabo sikyebaka okwebakako nakwesonyiwa ate no n'emisana ewandiwumuddemu nabo bakubeera bubi abaagala okulaba bajja aba WhatsApp abakuba kugamba bangi anti gwe kyeweerabira gwe oba active kiro ekiro ate tuba twebase ate fe abalina okusumbwa abankusera abalina ebizibu byaffe fe ate emisana tuba tulaba kati ate ekiro tusokanga mumanye emirimu gya kooti y'amaka abamu babeera ate nno kakubuulire ekiro baba bangi naddala ab'ebweru ekiro we basinga ate bo emisana ndoza baba bakola kasaziwera 2 bwe mpaka ku 8 ku 9 10 babeerako. Kati ddagala ki solution ki gye tugenda obbawa abantu okusigala ng'okyali ku mulamwa gwo ogw'okuyamba bannayuganda? Kakati okusinziira ku kiriwo abantu bangi mubadde mwemulugunya tisikwata simu banange batuwe ennamba yo naye nga tofunika ku WhatsApp nga okulaba tukoze tutya banange abantu mwampitirirako ng'amazima matuufu mwampitirirako nga ndi bwomu. By the way, si kye nali suubira abantu balina ebizibu abantu balina ebizibu soda abantu omuntu akunnyonnyola ekizibu soda n'okaba n'amaziga abantu balina ebizibu naye kakati ekiriwo mbadde mbuzeemuko mbadde sikyakwata nga ndi bize ekiriwo natudde ne ttiimu yange ne tukifunira solution. Kirungi ekyo bw'otuyambye. Twafunye solution amazima matuufu basisobola kukwata ate nga nina wano gwendi naye WhatsApp sobola kutestinga ngate nina gwendi naye onayagala kulaba onayagala kwogera naawe mazima kakati twavuddeyo ne solution ne ttiimu yange n'ekirala soda waliwo ekibaddewo nga mbadde sina location nga nali nsuubira tibajja kuba batono nga mbaleeta ewange ate ekintu ekiri dangerous obakkiriza n'obaleeta ewakaawo bayambirakawo kakati kati ekintu ng'ekyo twakifunidde eddagala tebagenda kuddamu kujja wange twafunye location twafunye ekifo wabaleeta figa nekusukkako ewaka maama nnyabo awo waba tewakyali kye bayita privacy kituufu bansukkako kakati ekintu kye twakoze ne ttiimu yange twafunye ekifo bwe bagenda okutandika ng'okujja we ngenda okubalabira bave ewaka kubanga nange neetaaga privacy ate n'ekirala amasimu
twafunye abaana abagenda okubanga ba receivinga amasimu ate n'ekirala abantu bajja bangi abantu ne bajja 20 omulundi gumu nga bonabona baagala kolaki kukula ate nga tosobola kunyumya n'abantu kuba si kyabulungi eno bwalo ejjute ate nga waliwo amazima matuufu soda abantu bayinza okujja abantu 10 mu ssaawa emu nga bonabona baagala kulaba nga waliwo bawo obudde ate nga nene simu ekolaki evuga ab'Uganda bakuba okumanya banyiivu bakuba oli n'akuba direct call okuva mu UK okuva ebusukka mayanja direct call nalabye UK Germany United States UAE bonna balina ebizibu mwana kwe ensi eri bubi oyinza okubeera eyo ng'oli bw'otyo ng'oseka ng'olooza ebintu byakusaaga nga ndi mu kifulukwa kyange ndowooza nze ali obubi ennyo bannanga abantu bali bubi kyoba omanya abantu bali bubi kakati solution gye twafunye waliwo abaana bajja kuba barecevinga amasimu ag'okkuba nga nze bwenkola ku baana abazze ziba ziriwo bajja kuba barecevinga amasimu ng'omubuulira amannyako n'akuwa ndowooza mukiraba abantu abo badde manyi bwozikiza bwe bakuba kati amukwata atya kati onayagala muyamba tusazeewo mu interview tumukwate bwebuzibu bwe tulina kakati abaana ajja kuba akukwata ng'omubuulira amanyako ng'akuwandiika ng'omubuulira n'obuzibu bwo ng'akuwa olunaku ng'akuwa appointment ng'olisiivinga efayino ng'olyagala kumuyamba kati ate n'ekirala obuzibu obuliwo tiwali mbadde mbarecevingira wange ate kati nafunye ekifo kyempangisa g'amazima matuufu okukolera for free naye waliwo obwetaavu obwekusasula ekyo ekifo baba balina ekizibu bajja kitegeera kujjako baana abalowooza nti byakusaaga naye balina ebizibu bajja kitegeera ekifo ekyo tugenda banga tukisasula n'okusasula kw'abo abaana bagenda okunyambako so omusi babiri abaana bagenda obeeranga ku ofiisi ag'amazima matuufu muli bangi abantu bava hoima abantu kaseese kusesaaki oba bajjewa my person enamba yange ya person omwana yankubidde n'ayogera oba lucwezi oba lunyankole bade lunyankole kirabika nga sirina nasose nakomye kulya hero mwine ngeje batekamu eyo ebyazzeko saabiwulidde kaliwe nakubye abe namuyanaga kiki kino abaana baluga ekiruga oba kuvaawa yakuba ate abamu batuuka akubye ku namba ey'omu ngalo nawakwita wesaara nze soda iwe saara nanka gundi nogamba what kakati abantu bava wala bambi kati abaana abo bajja kubawanga appointment musobole okunfunira mu budde banange muli mu complaininga tetukufuna waliwo bambi n'abazze ne batuukaawo nga nabangi okitegeera kakati omwana ajja kuba kuwanga appointment akuwe n'essaawa zonandabangamu zonajjae zenakureceivingiramu nze nakweraliikirirako manyi lwaki tulina enamba yaffe ey'ekisipo bakuba essimu ate nga buli omu nno omukambwe mulungi ayagala attention gwe soda totweragirako ffe tutwiragirako twagala namba ya anti Sarah okitegeera so nendaba nga pressure inene era ensonga lwaki at first twayagala tusoke tudiscussinge naawe ekintu tusoke tute namba yo kuba ffe lwali tumanye ekikujjira baba ekyanzijira kyo si bwe nali nkisuubira sijja kulimba kakati soda kuba kuliko ne bootakwatanga labaona naye kuliko ne bootakwatangako kunene kaba ba WhatsApp ndoza bali eyo bo bayomba buyombi abafune namba nga bayise kwekisoma ne bakoma usoda enamba gye mwatu wanga taddamu kakati no kyali waliwo abali ku Facebook bannanga abantu bambi bo muli bangi kakati mbadde nkyakugamba nti waliwo obwetaavu obw'okusasula ekifo n'okusasula abaana abo bagenda okuba nga banyambako kakati twataddewo
ka consultation fee kagenda kuba ka mitwalo 3 omwana ozimuwa nakuwa appointment nojja nokola ki akasente ako kagenda kuba kasasula ekifo bakasasula n'abaana banange sisobola baleeta wange muli bangi sisobola baleeta wange muli bangi gamazima matuufu ekyo kyo kyetaagisa yesebo nange waliwo yampadde ku advice n'agamba ebyaddala kuba namugambye yangambye soda baasuseemu ne bagamba Sarah tusobola musangawa ne mbagambye ebyamazima nayogeddeko naye nagamba soda ewaka abantu bajjudde abantu ne b'okukyalo bagamba oba nina kyewaka ne tutuulamu ne tugamba afune location ne location eyo ayinza okuba nga obudde bwatwala nga abakolako bungi takyafuna budde busobola kukola bintu biyingiza nga ye personal abantu no ne bampa amagezi ne bagamba soda nno ekyo kintu kitono nnyo ffe tusobola okwekolamu omulimu kuba ffe abaagala oyambibwa tusobola okwekolamu omulimu Sarah ne tumupangisiza n'abo abantu abajja basobola contributing akantu akatonotono ne babeezaawo omulimu ekifo n'abo abaana abamuyamba kwalo yakubye nangamba soda lwaki bwenkuba ate Sarah si yankwata musajja yankwata ne muganga kati mukwano akwate ngate yo n'okuyamba kati era ogenda wuliranga abamu amaloboozi agakwata nga masajja abaana era mbadde nsaba kuba bangambye n'ekyennamba bakooye ne Abe yangambye yakooye bamukubidde nnyo expo abebira tebakyakuba ogenda olaba akuba Sarah ye kodi kati kakati n'ekirala enamba gye babadde bakubako yange eri personal enamba yange twataddewo enamba gye mugenda okuddamu okuyitako mukubeko ya office ngera stiru afuna gwe ngera afuna nze ajja kuba nga omwana amukwate amu appointment ajja akoleki andabe kuba bannange sikyawumula ku simu yange sikyawumula badde ndabuuza violence manya abalabi bange abo ninamwe aba violence bangamba sodo tuterangamu ko obubuuzo bwaffe obw'ebyonoonese era singa badde mufumbo singa n'akadde kali kiwa kyati mbaako naawe watufunidde enamba otuyambye tugenda gisoma nga tonnagisoma mukwano gwange bagenda soma enamba njagala owulirize nnyo nze WhatsApp yange yajjula sikyaddamu bantu buli namba empya egyesaba Sarah yo TikTok account yange nenkulaga message empya zisoba ne mu 1,000 nenga bonna basaba namba kati zengenda bad nina okwasama okwogera n'abalala kati ate n'okubaddamu nina gundi nina ku Facebook TikTok YouTube WhatsApp naye bonna baagala bajje omu address ate omuwa obudde ate asooka nakuba kodi soda nze ndi faaniwo from day one nkufollowinga newaba yakulabye ejjo era fe abakufudde kyoli abaana mmwe asooka nakukangakanga nakuteeka mu mbeera nti olina omuwaaki obudde so gwe ene namba bagenda gitusomera Sarah agenda gitusomera gwe wenna nga gyokubako yokka egenda beereegi ng'okufuna Sarah yokka gyokola ki poziko maaso awo bwe tunalaba ng'eno eri bize nnyo engeri yetugenda okufuna abaana abawerako tugenda tuteekawo naye MTN kati ng'eyo MTN eyo ng'eyo tuyambako bonna bonna obakola ki oba receivinga nakugambye Cambridge Junior School bakubireko omwana wo agende ku ssomero asome afune omusingi omulungi eddiini ye bagisaamu ekitiibwa si mwana atuuka ne bagamba nti wano wozze omwana alina siramuka alina oloko katuliko bobeera kyekira kyonna omwana nga bwazze bwe bamuhandolinga empisa ez'obuntu bazirina bamuyigiriza okwagala ensi ye n'okugoberera curriculum ne co-curricular activities bakubireko Cambridge enamba y'essimu eri awo mpozi kane kano kambayiseewo mikwana abatulaba abakola omulimu guno wammanga okubira bakama baffe betulanga basaba Sarah mugama waffe wa ubuntu hotelo waneeno amasimu yafunye nga amasimu gagamukubira nga amanye kati yo client azze n'ateekateeka prices kati nange ninako missed calls zino ziri 10 ngaloza ba client agenda owulira ssebo gye baleko nsaba namba ya soda oba ya Sarah tibaneze ndi wa ubuntu tetumanye ebyo tuwe kale ya soda tujja mupambana so mukubira kama Sarah basomere namba y'essimu enamba y'essimu
eri 07 53 36 nyanya 16 njidemu mu luzungu 07 53 36 44 16 nayo olimi olala omanyi tugiddemu abasoga amayina baake busoga nayiga olusoga abasoga enamba y'eyisimu ng'oli kwenda saala eri 0753 36 44 16 okimaze eyo enamba bw'oba togiwulidde zaayo akatambye mabega katini bwoti ogiwandiike ku nsonga yonna yonna oyagala wuliza saala oyagala kuyambako akugambye kankuddiremu nti engeri gyakola ebintu bino ng'abantu abakolerako ku bwereeta basabadde n'ekikumi obulamu bwa bulijjo bulina okutambula ye ng'omuntu ate besides that tasobola kukola kintu kino ng'alyogwa tasobola kuba amasimu agakubwa gasingako n'abo olwedde baba alwedde aliceivinze n'okulya emmere kati ennema tolya kati n'asalawo afune ttiimu egenda omuyambako abantu ofune reception entuufu okube oli awulirize ensonga yo akunootinge wansi kati eri abalina special cases nga mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga mwena mwe tugenda baterawo enkola ng'oli kasamala okurecevinga n'akuwandiika anti Sarah agenda kwogerako naawe tugenda tekawo obudde nti buno bwa eno diaspora moment agenda kuba temuli mu ggwanga nti agenda kwogera n'abali mu diaspora naye era nammwe mugenda tuyambako nammwe kano kafye akatini akaliwo ak'emitwalo 3 mugenda tuyamba bambi kasasule bano abaana abagenda obeera ku ofiisi ne ofiisi then ebisigadde tusabule si weekiri akati waliwo n'ekirala sondo bankyogere waliwo challenge gye nafunye bannange bw'oboze wange ng'oyina ekyama ky'oyagala okwekaka ngeze muli bafumbo bazze babiri ne mujja ewange nga mwagala njogereko nammwe oba mbabuulire ebibaluma ne nkugamba ati taata fulumako ko wabweru ngenda kubasaba bannange bawulirize olw'ensonga nti abantu babeera n'ebintu bwabwe background babeera nebo privacy owabeera ne ka privacy kotayagala bba wakola eki amanye abantu tubeera n'ebyama naye kati oli ogenda n'omugamba nti leka taata afulumemukko nina kyenjagala nga mazima ddala omutunuulidde n'omanya ekimuluma n'omugamba munnange nkusaba onaafulumemukko jogeremukko naawe nakugamba ate kirina buzibu kola ki abeerewo yogera ate bw'otandika okwogera nolaba nga olinga akosa era kati ndi mukambwe muko wekulaba bwoti ng'otandise okwegira nga kugamba omutunamu ng'olaba ekizibu kyalina kiyinza osajjula amaka oba kiyinza ottabula onazze naye omulabukira n'omugamba sooka kati waliwo era be nalabukidde nga mwami azze n'omukyala neŋŋamba omwami kolaki fulumamu ng'aze ekitegeere talina na kyeyaŋŋambye nekitegera ne mugamba mwami mbadde nkusaba ofulumemu omukyala nakolaki n'agaana omwami akoleki akipinge no trust kitalina kyakweka ate weyambuliddeyo nadde ntandika okubyasa nendaba bambi ng'alaba ayisiddwa buki era kyapaliriza okugoba omwami ne mugamba akolaki fuluma bambi otulekeremu byetugenda okwogera bya kikazi kati bambi bwemba nkusaba bweba oyina ebyama byo ng'obadde oyagala nkwogere bambi nekugamba ati fulumamu kolaki wuliriza mbegayiridde saagala kusajjulula mu maka g'abantu kuba twagala leeta solution sikutabula ate nga kituufu mu bulamu bwaffe tukola ensobi tuli bantu naye osobola okukola ensobi n'ogikuuma family nesigala ng'eri protected kati ate abantu betuwangala nabo ebiseera ebisinga babeera n'obunafu ye n'akimanya nga kyayita ate n'anyiiga musajjula ebiseera ebisinga ebyayita ebyo byaffectinga nnyo future zaffe ebintu bye twakola ebiseera ebisinga abantu ekiba kibabonyabonya nga kiri mu byayita kati bw'oyagala ogye ekyayita nga ate bambi ono gwali naye tayagala akola eki akitegeere kati bambi bwe nkugamba nti munnange fulumamukko mba nina ensonga togaana okitegedde
Pozi n'ekirala omanyi nze njagala nnyo bbuuza n'abalabi abo baagala nnyo bbuuza okusinziira ku baffe bannayuganda tweraba kino manyi omuntu akulaga kyayagala omumanyeeko alina ekyo kyakuuma challenges kisofa ku bantu abaakajja eyo eziyinza okwazibonyabonya bannayuganda bannange nkyogere mu kamera notobeera person ogamba nti abe yaze alina ejjute ku lubuto nkyogere tebayombe abantu leka nkyogere ndi free nnyo lwakuba ngenda neegumya nedda sitya naye abantu bannange manyi abamu bagenda kunvuma naye nga kyengenda okwogera kituufu abantu abazze ewange ku 100 abantu 75 mpewo ze zibatawaanya abantu abazze ewange ku 100 75 empewo z'okubika byabwe ze zibatawaanya nga so sinti oba oli yamuloga wabula just olunyi jave ekitatereera ewaka Export TV to the world.